Muganda wange njagala otunuulire abasumba bonna mu Uganda. Genda ng'okuba mu buli musumba ng'omukuba mu ttooki musumba ku musumba. 90% bonna bawagira gavumenti. Wali okedde ku makya ne weebuuza lwaki abasumba bonna bawagira gavumenti. Njagala okere ku makya weebuuze lwaki Kagame yaggala kyaki eziwera omutwalo mulamba mu Rwanda. Nga wano mu Uganda kyaki zirabika ziwera n'emitwalo 10 naye nga Museveni tazinyegako. Nti abasumba abo boolaba 90%, in fact 99% abasinga ba bulimba. Ozosangako 1% abakola omulimu gwa Katonda. Batono nnyo kubanze bukyambaawo nze omusumba gwe nalindabye akola ebintu eby'obwakatonda. Joso ogamba nti katono omusumba akola bya bwakatonda. Pozi Pastor Tom Mugerwa ow'Emutundwe, nze ndi musajja musiraamu, naye Pastor Tom Mugerwa mugobedde okuva 2008 paka kati myaka ogigenda myaka nga 16-17. So bapasita batono nnyo olwaliro abakola ebintu ebiriyo, abasinga gavumenti ebakozesa okuwuddisa a section of Ugandans. Babazzeemu essuubi nti baleme kulowooza nti ne gavumenti erina byesaanye okukola okukyusa obulamu bwabwe. Abasumba abo abasinga boolaba ku nguudo, abo boolaba bulira ku nguudo, abamu babasasula, balina n'ekibiina babasasula, ne minisita gwe mmanyi abasasula, balina n'ekibiina kyabwe batuula ne minisita yona sente ziva mu gavumenti babasasula. Babeera ne sekishoni y'abantu mu ggwanga gye babuzaabuza. Kyobula ate eri mulokola atawagira gavumenti eri mu buyinza taliiyo. Nze bw'omuleeta nga tawagira Museveni ngenda kuwa emitwalo 10 nga mulokole oyo taba mulokole. Wano mu Uganda taliiwo nga tawagira Museveni. Nze bendabye bonna ne bw'abanga abadde tawagira Museveni olulokoka atandika kuwagira Museveni, abatakyalaba nti gavumenti erina byesaanye okukola, abaalaba buli kimu Mukama yakitegekera bibaawo lwa Mukama. Abantu obwavu, abantu okufa, abantu okubonaabona, abantu obutaba na malwaliro, abantu obutaba na ddagala mu ddwaliro, abantu obutaba na school fees, abantu okubonyaabonyezebwa, abantu okukubwa poliisi n'okusigwa n'okutokyalingibwa, byonna byonna abaalaba ng'ebyo byonna byonna Mukama yabikola ki? Yabigera. So kati abalokole 90%, 99% kubo osangako omunoomu akola ebyamagezi. Era ng'oyagala okukakasa nti oyo omulokole mutuufu, njagala okeere ku makya muteekeko ya just katono ng'obutakkaanya, funa nayeko obutakkaanya ojetegeera nti si muntu wa Katonda. Ogenda musanga nga ennyumba ye ne olutalo lwataddewo lusinga n'oyo gwayita omukaafiiri, gwayita atali wa bwa Katonda. So abalokole mu Uganda Museveni abakozesa nga tool to confuse a section of Ugandans. Balowooze nti embeera eri mu Uganda, obwavu, embeera eri mu society na buli kimu, emiwendo egyekanamye kugera kwa Katonda. Era oli bwagenda mu church Katonda, naye weebuuza lwaki omuntu abeera mu church mwaka ku mwaka n'awaayo 10 ye nga takyukako. Oli n'agenda ew'omusumba n'awaayo 10 buli wiiki, buli mwezi, buli ki, buli mwezi, buli mwaka, buli mwezi, buli ddi. Nalabako omusumba bagenda awe Namboole nga basaba, n'abagamba buli muntu kyalina mu nsawo, sente biki bikiteeka wano. Byonna byonna bakuŋŋanya okutya n'okutya bwa ssente abantu ze bayiwa wali. Naye gwe bw'obeera n'ekizibu akugamba genda osabe Mukama, genda osabe Mukama Katonda. Naye ate ye omusumba waba alina kyeyeetaga mu kkanisa, tusonde katwagala obukadde 7, oli yatuuka n'oggoba abalese ssente ezitawera kizike, zitawera ka mitwalo 5, n'agamba agwe mukadde ddayo, twagala wano be5 bokka. Kale owulira nti obulokole bwafuuka na cult, bwafuuka bizinensi, bwafuuka byanfuna. Kyova olaba church ziri everywhere.
zine kanisa gye manyi muno mu Kiganda yaffe nga balina ne Katonda era Katonda bw'akeera enkya n'akugamba nti tunda ebintu byo abikutunza. Balina n'omuntu gwe bajjako ennyumba ye ne bamuggyako ennyumba ye bamugamba Katonda yakugambye ennyumba ezo zigabire abasumba. N'osanga pasita ng'alina abakazi 3 ne bagamba oli Katonda yakugambye tunda ennyumba yo esente ozigabire abasumba oba ozigabire church. No oli muko omusajja najja mu church okusaba omusumba n'agamba Katonda yaŋŋambye lwaki tiyamukulaga nga tanaba kufumbira ono omusajja bw'aba Katonda nga yali kwagaliza oyo omukyala lwaki tiyamukulaga nga tanaba kufumbira ono omusajja. So nsaba bannayuganda, nsaba abatuwuliriza bannange tulekeraawo okuwuddiisibwa, tugoberere abo abasumba betulaba nga balimu ensa. Nze nkugambye nze ndi musajja Muisiraamu ate ndi musiraamu, obujajja bwange n'obujajja tuli basiraamu. Naye olaba ntuuka okugamba nti nze mu basumba mu Uganda yonna be mmanyi, mu basumba bonna kuba mbakubyemu torch Pastor Atomu Mugerwa ow'Emutundwe. Era ye wantu gy'ogenda oli nagamba nafuna enjawulo. Naye abasumba abasigadde Allahumma salli subhanallah bakozi ba nsimbi kyobola abakyaki zaabwe bizimbe bimeruka bavuga emmotoka za bbeeyi naye ng'omu abakadde abatandika ekkanisa tebakyukako bongera kuseebengera nakwavuwala nakudda mu kwavuwalira ddala ne bayita abasumba. Kati nze bwe ntunuulira Bujingo ng'olwaleero asolooza ssente empitirivu azimbye ennyumba amatiribona 2 avuga emmotoka SRV automatic machine nga n'omugoberezi we oleetayo batono nnyo b'ogamba nti anze bukyanja mu kyaki ya Bujingo nkyuseemu nfuuse kino. So sikuvoola nti kuvoola mu basumba, sikuvoola nti kuvoola bannaddiini, naye twagala omunnaddiini aveeyo atugambe nti anze bukya natandika church oba ekkanisa yange abantu bwe bati baali baavu kati bafuuse ekyenjawulo, bafuuse ebirabibwako, bafuuse ebyomugaso eri eggwanga. Oba okitegera bulungi, bw'ona kifuuka enkya bagenda kusanga wafiiridde mu nnyumba, balina ebintu ebibanywamu omusaayi, balina ebintu ebibakola bitya. Bw'ona bisobyayo bye bakuwadde enkya ng'oyavuwala n'obuuza ago maanyi ga bwa Katonda, maanyi kika kyago. Omusumba n'agamba abasabi be nti kati leero tugenda bafukirira amazzi ga Mukama, n'ateeka wali akaduuka k'ebicupa bya soda bino ebinene, buli kicupa ky'50 n'akiteeka ku mutwalo, ng'olina okugula ebicupa 2 n'ojja n'obisaanukula n'akuyiira soda oyo n'agamba nkunaazizza. Kale wulira obufere obuli mu ggwanga wano Uganda. Gavumenti n'ebiraba n'esirika n'ebisigala nga bigenda mu maaso. Kale kituluma nnyo okulaba nga Baganda baffe abo bawuddiisibwa. Wadde naffe sigamba nti tuli bulungi nnyo, naye ogezaako n'otetenkanya ekiriwo n'okola nosobola okulaba nga famire ye ebeera bulungi n'abantu bo. Naye ate bwe ndaba abantu bange oba mikwano gyange banneiba baani nga bawuddiisibwa ne babbibwako ssente mu mbeera bw'etyo etalina makulu etalina buvunaanyizibwa, ng'abasumba bakola ebintu bwe biti ebyesittaza, kyewuunyisa. Naye ffe tujja genda mu maaso n'okusabira eggwanga ulifuna omukulembeze anasobola okutunula mu nsonga ezo. Those are sociological matters. Society etambula etya? Etambulira ku ddiini, etambulira ku culture, etambulira ku mbeera, ku tradition, etambulira ku nnono. Kati tujja kusaba tufune omukulembeze asobola okukyusa tradition ey'eggwanga Uganda. Tuveemu abantu abatwerimbikamu okubanga balina ebintu byatukolera naye tebalina bye batukolera. Oli nakulaga musumba n'atuuka ku katuuti n'abuulira politics, n'akulaga nti musumba n'abuulira nsonga z'abakyala.
engeri yayawukanamu ne Teddy, engeri gyeyakyawamu ono, engeri gundi gyamuwoomera Namakula, engeri gundi gyali omuwoomu, engeri oli gyali omuwoomu, engeri ono ate gyatawooma bulungi. Kale n'onyumya emboozi z'omu kisenge n'ozeeta mu kkanisa mu lujjudde. Abasumba baali badde kyakulabirako, ngaze bwe ngamba nti Pastor Tom Mugerwa kyakulabirako eri nze bwe mba muwuliriza sibeeramu nakwesika nti mpulidde ebintu by'Abakatuliki. Kubanga ebintu byabuulira byebyo ebintu ebibuulirwa naffe mu Busiraamu, wadde nti verse ziba zaawukana nti abisoma mu Bible, naye nga tebyawukana neffe mu Busiraamu gye tusoma. Era nze neewuunya abantu bangi nnyo abagenda mu kyaki ezimu, oli nakwata katamba n'akakoonyako, onolaba olinga ng'akankana n'omugamba ako akatambaala Katonda yakakola ddi nga factory yekakoze wali. Akakatambaala Katonda yakakola ddi, era Katonda n'akakola n'akaweereza pastor. Bannange Bannayuganda muzuukuke, Bannayuganda muzuukuke, era we mutaazuukuke tugenda kubeera mu mbeera bweti ey'ekisiro, ey'okuwuddisibwa, ey'okuferebwa.